jako akawuwo ne munoonyeza ekyokulya nga mukweka bano bonna tebaali mulabye abeesiima abeevuga. Muzeeyi Joseph Nyamunyu nga wa myaka 6 mutuuze mu zooni ya Yowaana Maria Emmengo Kisenyi agamba nti buli lukya akaaba amaziga olw'embeera embi gy'alimu kyokka nga y'omu ku abo abalwanirira eddembe okutuuka okulaba nga gavumenti ya NRA eyafuuka NRM etuuka mu buyinza kyokka agamba nti tasiimibwanga buli mwaka bagaba emidaali ku lunaku lw'abazira yetajjukirwanga ng'agamba nti kati n'embeera gy'alimu yeetaaga okuyambibwa. Bonna abo abeeyagalira mu gavumenti abaagala Museveni singa teyalinze eyamukisa ne mukweka ne munoonyeza ekyokulya nga mukweka bano bonna tebaali mulabye abeesiima abeevuga bali obulungi abazimbye amakalina. Nsaba banyambe pulezidenti nkwegayiridde Museveni nyamba. Nyamunyu agamba nti okutuuka okusula mu kifulukwa mwali yalina amaka kyokka gano bannakigwanyizi ne bagamutwalako nga kati asula mu buziina bwe yeebikka kyokka nga amanyiddwa abakulu nga bw'agenda mu maaso n'okubamenya. Kakati ku ssaawa eno ndi wano mbonaabona siinawo ensula bweru siina kyendya ninga ataalwana ne munnange muluka Nyindo Kyezira naye bw'atyo. Nyindo Kyezira afande Sale yasituka n'agenda awakawuwe n'agira ki n'amugaana n'agira bazimbe naye ennyumba yakoma kolpuleti nze tewali n'akamu ke baali bankoledde kujjako bampaayo $5,000,000. Ono agamba nti bwe baali mu lutalo yali avunaanyizibwa okusakira pulezidenti emmere era wakati mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa buno yasimattuka amasasi n'okuttibwa emirundi egiwerako wasabidde okumujjukira alye ku ntuuyo ze. Nentola akasente kange nengula license baali bagiyita oka license nga ekkiriza abantu okutunda ebintu by'amaduuka mu butale nenjigula olwo neneefuula ki omusuubuzi ku lw'olutalo osobola okugulira mukulu pulezidenti ebyokulya. Kati olwo bwe bankwata nina sente za pulezidenti ne lisiti ey'ebintu byengenda omugulira ne sente zange zenkozesa akagaali kange ngende ng'omusuubuzi. Kati bwe bankwatira ebbuye byonna ebintu nabibasuulira. Wakati mu kujaguza olunaku luno bo bannayuganda ab'enjawulo bagamba nti waliwo ebyo ebyandisoose okutunuulirwa. East African Community Yamide. Ndoko yokwera ko wantu bade mu COVID era zimbabwe mfumo mu kusambanya ngamba mfumo Rwanda. Neba obera ne PCR, ga PCR ya Uganda, obera Tanzania, obera mu PCR mu Burundi. Oita kusanya Uganda bakuza PCR, andi okuza mu Tanzania bakubizwa PCR. Tukirize olunaku luno lukulu nnyo. Bannafu baafiirirwa. Naye tulimate kulwonoona bannafu abazze abapya bo tebamanyi gye tuvudde emyaka gino tulina abavubuka naye nze nayingira nsaabu byendabyeko gavumenti zonna zikoze ki nzirabyeko gavumenti ya Amini ngirabyeko yafuga gavumenti ya Lule yaddako naye mbuuza nasobola nnyo okuva mu bwavu $2,250,000 naye ng'ate njagala okutegeeza ng'abantu babatise amasannyalaze gali waggulu transpoti ali waggulu ebintu byonna byonna babinyisiza biri waggulu ate ne baleka palisimuru nga sente $2,445 okugabira ekyalo naye mugagamba ate abakulembeza abali mu byobufuzi temugezane muliwa ku sente twamuzikozesa wadde okubaako kyemugamba yali azigiridde awo era ne balina okwewolamu basobole okutambuza sente eyo n'esente zaabagenda ekikozesa balina bagenda ekyewolera.
minisita lyera alaze obwennyamivu ku nteekateeka ezimu ezireeteddwa gavumenti engeri gye zikwatiddwamu n'abaako okuwabula kwakoze. naye nga saawa ebintu bya farming ziri muntu farming ziri musajja mulimu tosobola okugamba sinafe bakikola okukasi kuteeka mu bibiina buli weekalakaasa bali nabo batya okuleeta sente muki naye ogamba bwa bukoze ki tulabe nga ffenna tuli ffenna obulambuzi ne tubeera obulambuzi tufunamu sente ffe abalimi tubeera bulungi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga gavumenti mubateesa kubongeza bisaawa naye batulidde mu bwansi gyekubirwa esatu abawuga baliku 5 omuceere guli waggulu sukaali yalina ggulu